Omupira gw'abawala ogw'ebigere Kawempe Muslim leero ekoze likodi y'okuteeba gole nnyingi. Omupira gumu ngwetimpudde Mbefu Seed School ey'Ekibale goals zibadde 24 ku bwerere. Juliet Nalukenga ateebyeko goal zibadde 7. Mipiira emirala gizannyidda Rains ekubye mwamba goal 9 ku bwerere. Abategesi aba St Mary's College Rushoroza bakubiddwa Acheba goals zibadde 4 ku 1. Masaka SS ekubye Mbarara Ame goal 4 ku bwerere. Sentinel ekubye Katuuso 2 bwerere. Shema Girls ekubye Mary Hill goals zibadde 6 ku bwerere. Olira ekubye Bishop Ogeza goals zibadde 5 ku bwerere. Amasomero kuli Masaka Shema High, Wakiso Hill, Kinoni High, Sentinel Gaddafi, Uganda Matters, Tigi High, Rains ge gayiseemu okwesogola oluzannya lw'okusirisizzaawo olwa ttiimu 16 nga n'olutandika nkya. Muzannyo gw'ensero Nabisunsa nga bano bakyasinze okuwangula ekikopo kino emirundi emingi mu bawala bakubye Hope ate nga St Juliana bameze St Michael High School ey'Essonde. Mu badminton w'abalenzi Kibuli bakubye Jinja College, Kakungulu emeza abategesi aba St Mary's Rushoroza ate nga mu bawala Kibuli yakubye Nabisunsa Girls. Mu tena w'oku mmeeza Mbogo bakubye Ntale mu balenzi ate nga mu bawala Kakungulu ewangudde Nabisunsa Girls ate Mbogo ne kubagayaza High School abayizi abasukka mu 300 okuva amasomero 14 be bavuganya mu mizannyo egy'enjawulo 7 okuli omupiira gw'abawala ogw'ebigere, basketball, rugby, hockey, badminton ne tena w'oku ttaka kw'ossa ne tena w'oku mmeeza ng'emizannyo gino gyakomekerezebwa ku Lwomukaaga.